Amanya gange mpitibwa omusumba Alex Kityo abangi mumanyi nga Pastor Muto era nga ensumba ekanisa eyitibwa God is Able esangibwa Manyangwa gayaze kasitotuuka Manyangwa ng'obuuza Pastor Muto kyaki eriwa era wa wabeera kuba eri mu maka nga obuzibu bwe mulaba bwe tuyina tenti yagenze nesula embuyaga yagenze nesula ekanisa nanti twali twasimbawo tenti kati embuyaga yazze nesula kanisa eno njagala ya bibaati olw'ensonga nti payipo zibadde zikaddiye ate ebadde siŋŋumu nga wenjagala ebibaati byo biba bigumu kubanga embuyaga ne wejja y'amannyo tesobola bisuula mpozi nga tebyanywera bulungi nnyo mu musingi naye ebibaati byo biba bigumu naye tenti yeebeera kungulu kati embuyaga wejja egitwala butwazi ensonga lwaki sigamye mabuloka essaawa eno nze ntambulira ku level Jemba siddayo ate siyanguwa nnyo kubuuka kiriwo nasookera mu katimba kansiri nenzira mu kasiisira nenzira mu bitundu baale mabbali yonna yenna kati nenzira mu tenti kati njagala kudda mu kkubako mabaati yonna yonna emabbali ate saagala kuzzaawo tenti kuva lwe yeesudde omukulembeze we yagalawo ekkanisa nze siina kyenkinyegako era nze siina kyeŋŋamba munera era sikyasaba era nagumira ebiragiro bye yateekawo newankubadde nga ebiragiro binene nnyo by'amaanyi nnyo obutasaba okumala ennaku 6 naye era nakigumirako nenkisigalako neŋŋamba Mukama ggwe ab'amannya nsaba Mukama onnyambe abantu bange baleme kubula era kyovulaba njagala bagenda okudda nga ekkanisa weeri eyimiridde nga bayingira buyingizi ne basaba enjiri kubanga nga bwe tubulira enjiri y'okulokoka bwentyo bwengenda okusooka mbaddemu ebyokusoma byange byo si birungi byo biyimiridde bubi kubanga siina simu lw'ensonga siina simu esobola kunnyamba okufuna okusoma obulungi okusomera online kuba ku ssomero lyaffe basomesa online kati bannange ne baba nga bandika singa kati ndi mu kibiina kya 6 naye nkyali mu kya 4 naye nga bambi abasobodde bambi munnyambe tuzzeewo ekkanisa ate munnyambe n'ekirala mungulire ku ssimu ennungi nandiyagadde ng'omuntu n'oba tozze mu kkanisa nti tusobola okukuwa saaviisi zaffe ne tuzikuwa ku Facebook, YouTube live naye ekizibu kye tulina y'essimu kyekizibu kye tulina naye singa tulina essimu mwenna temwandigamye mbu oba Pastor Muto yaddawa kuba ndaba beebuzaganya yaddawa Facebook tetukyamulaba YouTube tetukyamulaba ekizibu kyekyo ekyessimu naye we tunaaba tumaze ekyessimu mujja tulabanga buli kadde era mugigoberere nnyo eya peegi ya Pastor Muto tugenda gifuna tutandike ng'ogikozesa baddaye ekibiina ekyokuna nakiyingira n'emyaka 9 naye kati ndi mu myaka 11 bannange ate ng'era nkyakiddamu kati nina emyaka 11 era nagiweza mu mwezi ogwokuna nga 14 nga ekibiina ekyo bambi mbadde saagala kiddamu olw'ensonga nti tuba twakaddayo ne baggalawo tuba twakaddayo so obwongo buba bulowooza okuddamu ate nti muddeeyo ewaka buba bulowooza ate okuddamu okukwata ebintu ate tuddeyo ewaka kati ekibiina ekyo bambi mba seetaaga kiddamu gwa 2 saagala kiddamu gwa 3 mba neetaaga essimu ennungi nsomerengako buli kimu kuba ewaffe ku ssomero basomera online neetaaga essimu y'obuweereza ekola ebyobuweereza ebeere nga ngisomera nako bambi essaala gye nasembayo saba gye nasabira Bobi Wine Honorable Kyagulanyi essaala eyo yakola naye mmwe abasinga mugirowooza nti teyakola naye nze manyi nti yakola sijja babulira nsonga lwaki njogera nti yakola ate mmwe nga mugirabanga etaakola amannya gange weewaawo oyo ye musumba Kityo Alex asumba ekkanisa ya God is Able esangibwa Gayaza Manyangwa so munaye gwali eyo tozaalawa ono musumba alaali ate era kati we tuba nga tupima abasumba abali ku alaali n'abafere kati ono musumba Kityo ali mu kifo kya 3 oluvannyuma lw'abali abasumba babiri be nabategeeza omu ali Kawaala omusika wa Pastor Iga omulala ali Nansana ku the worship house Pastor Bugembe so kati ono wa kya 3 ku basumba bemanyi abali ku alaali abalala simanyi naye nga bano bemanyi bomba babuulidde okusinzira mu rankings zaabwe omusajja wuuyo ekanisa embuyaga yagitutte naye agamba ayagala ya bibaati
process by process paka wanatuuka ate ku nzimbe n'amabulooka ate mu mbeera y'emu musajja wattu ayagala n'essimu asobole okubeera nga ate asigala asoma ekibiina kiruddemu akulira omwo mu P4 era ng'agamba nti banneebe bo abamu bali promoted olw'ensonga basoma online ate ye tasobola kukola ki kusoma online. Ku Facebook akozesa erinnya lya Pastor Muto Kityo Alex. Enamba ye y'essimu nja kubangibawa olunaku olw'enkya yenna asobola okubeera nga ate reachinga omusumba oyo Pastor Muto oba Kityo Alex mu nsonga gyali owamu emyoyo. So weetyo Uganda weri blessed tuze tufuna abaana abato emyaka emito naye nga balowooza n'okusinga abakulu bibaawo. Just tulina kubeera nga tukyebaliza Katonda mu mbeera nti ne Fresh Kid we yajja mu kifaananyi nti yajja nga waliwo n'abayimbi abatamanyi kuddamu bibuuzo bya interview naye Fresh Kid we yateekawo level abamu ne bagenda nga babuukirira okwo ne bagenda nga bayiga wano ne wali. So ne Kityo Alex omusumba ono naye temubeereyo ne munyooma omusumba ekigambo akiina ekyaddala ate era n'essaala ze abagambye zikola. So n'olwekyo tetugenda kuba nga tusukkawaawo n'olw'embeera nga weetambudde naye nga nkutegeeza gwe muganda wange ndaba amakya g'olunaku olwaleero nti haleluya keeka okunywa kwolina okubeera nga weekwata buli kumakya wakamala okunywa caayi funa haleluyawo genda ofune ka katon obeere ng'okateeka ewaka buli olukya gye buzibira obeere ng'onywako mpola mpola. Bintu bingi nnyo mu mubiri gwe bigenda okubeera nga bikyuka endwadde nnyingi nnyo ezikutawanya oluusi nga tezeetaaga ddwaliro naye nga haleluya ye ansa ebeerawo awo okulaba nga kukwasaganya ekintu kyonna nga tekinnatuuka ku mutendera gwa ddwaliro obulwadde bwonna obukutawaanya ensinga ekuluma teekamu haleluya obwongo buganya okulowooza haleluya ensonga zonna ezeetaagisa amaanyi haleluya kwegamba haleluya ayina products nyingi nnyo tujja kuba tugenda tuzikyusamu buli ku makya tubalageyo ak'enjawulo. So olwaleero nyina kajjinga tea drink genda nako okeefunira kabeera kanusu 1500 ku dduuka lyonna erikuliraanye. So naawe omusuubuzi beera ng'ate ogenda obanoonyeeko kuba kati kyekyokunywa ekiriko ekirina okukolera akasente tokikyusa bbeeyi kireke ku nusu 1500 omunnayuganda abeere ng'ate aganyulwamu mu nteekateeka nga weefaanana. Nze lujja oneebola okuso mu bwakedde fakulwa pakul ne ttiimu bwakedde yonna mwebale nnyo era paka olunaku olw'enkya.